watu wano kati mbale genzi bili kwa mambo na duwa ya matamunyo tulaba nolete mukama yebazi nya lya mwana yazalibwa omu yekka owa Katonda erukere ku ye amukkiriza tegumu twagala koko tuba kusobola kujja safari na mpumu primary school tuukirivu aboleza abatuukirivu nga Katonda bw'ayagala Katonda era abikwakolera wamu olw'obulungi ebbaluwa yaffe faananyi kya byafaayo nnyo Father Zilio nga bayingiziddwa olwaleero ugende mu maaso muweereze Katonda mukola emirimu gye waliwo ebigambo esinga ennaku zino senga mbalina okutunala naye tukishime era nga kibagana okukkiriza n'okukolanga nga byonna bwebiri awema abami babasubiriza batizibwa kwammwe suubiza bwetyo abagalwa ennyo mukama waffe okusalako emikono ekkanisa egoberera empisa y'abatume ba Kristo kubanga musole y'omunaana y'omukitabo ky'ebikolwa by'abatume kisoma bwe tuti kyawa abaasaasaana ne bayita nga babuulira ekigambo Filipo n'aserengeta mukkiriza ebigambo byonna eby'okristaayo mubibiri mu nzikiza y'abatume Mikiriza. munenyekera okukuma Katonda byayagala ebitukuvu n'amateeka ge n'okubitambulyangamu obulungi ennaku zonna ez'obulamu bwammwe nakolanga bwetyo Katonda nga ye mugezi wange nakolanga bwetyo Katonda nga ye mugezi wange Mukama abeere nammwe bakusabe labirira ayi Mukama omuzaala woono n'ekisa ekiva mukulu anyiikirenga okuba obubwo emirembe gyonna era bulijjo ayengulwengako omwoyo gw'omutukuvu okutuusa wetuuka mu bwakabaka bwo labirira ayi Mukama omuzaala woono n'ekisa ekiva mukulu anyiikirenga okuba obubwo emirembe gyonna era bulijjo ayengulwengako omwoyo gw'omutukuvu okutuusa wetuuka mu bwakabaka bwo
Abirira ayi Mukama omuzana wono n'ekisa ekiva mu ggulu anyiikirenga okuba obuwu emirembe gyonna era buli gyayingulwengako omwoyo gw'omutukuvu okutuusa walituuka mu bwakabaka bwo obuteerwawo okuba obuwu emirembe gyonna era buli gyayingulwengako omwoyo gw'omutukuvu okutuusa walituuka mu bwakabaka bwo obuteerwawo. Labirira ayi Mukama omuzana wono n'ekisa ekiva mu ggulu anyiikirenga okuba obuwu emirembe gyonna era buli gyayingulwengako omwoyo gw'omutukuvu okutuusa walituuka mu bwakabaka bwo obuteerwawo. Labirira ayi Mukama omuddu wono n'ekisa ekiva mu ggulu anyiikirenga okuba obuwu emirembe gyonna era buli gyayingulwengako omwoyo gw'omutukuvu okutuusa walituuka mu bwakabaka bwo obuteerwawo. Labirira ayi Mukama omuddu wono n'ekisa ekiva mu ggulu anyiikirenga okuba obuwu emirembe gyonna era buli gyayingulwengako omwoyo gw'omutukuvu okutuusa walituuka mu bwakabaka bwo. Ayi Katonda waffe omuyinza wa byonna sasa kutetea kwa zile Samuel Sawayana ni tatu na mwana ambayo ya sala zile mwavu na mkono ni tatu na mwana ngatira ne kwaya uyiteekateeka oluyimba kyo mulikuwa bulungi. Ekitabo kya Eseza omuli obubaka omusajja bwe yali ayogera n'ategeeza abaana ba Isirayiri nti mubagambanga mugende mulangirire okusiiba abantu basiibire abaana baffe basiibire n'eggwanga lyaffe n'ettaka lyaffe kubanga kaakati Katonda alabika nga akkiriza abantu abalala okujja okubeera eno ewaffe batwale ebyalo ebyaffe betufuuke baddu mu nsi yaffe. Bwekyo bwekisoma tufuuke baddu muki mu nsi yaffe. Buli bantu balina ewaabwe gye baabateeka naye kakati waliwo engeri obukayaavu bwaffe gye bukkiriza abantu abalala okujja tufuuke abaddu muki mu nsi yaffe. Ekyo nno kyembasaba mukigenderere ate mwagazisa abaana okukola. Abaana mubaggyeko bino byafuwafuwa bino nebibagaayagaaya mubeere b'amaanyi wabula abaana balekerawo okugaaya bibagaayagaaya ebina gye bibatwala wabula okubonoona. N'ekirala obanga olina sente zigulira mutabani wo kaboodaboda tokagula. Bw'oba tokyasobola kugenda kusoma waati omukolemu ka bizinesi omugambe tandika kino niba ku bodaboda. Abaana ab'emyaka gyabwe bangi mu bitundu ebirala eby'eggwanga lyaffe bo bagweredde mu ssomero bagweredde muki nali wano musomesa wa yunivasite ayinza okubabuulira bagweredde mu ssomero naye abaffe batuuse emyaka egyo bali ku booda ayinza baga ninaye bubiri bali ku bodaboda bwe bubiri naye bubiri akabungezi abaddayo n'asanga bakatayimba ne bamukuba oba ne bamubba akabooda akamu ne bakatwala. Abakyali abo n'abakuzi bamutegeeza nebeetereba abakavuga naye bakamubyeko naye kaate akabanja kajjajjaawe eryamuwadde yatunda agula obuboodaboda obwo. Nolwekyo mikwano gyange mugamba abaana bammwe basseeyo omwoyo basome
baagala okusoma abaana bamwe mubatwale bagira ki kino kyekisembayo nokembuulire nze nazaalibwa wano Wenyama kyanga olumu omanyi naye yafuza emyaka mingi yafa 1979 bwe nalinga n'emyaka 27 afa naye ku mulembe gwe yalowooza nti mwana atuuse mu 7 asomye nnyo ayize ki asomye nnyo nali ntuuse mu 7 nga nkisomedde ensanja era kolunaku bannange lwagenda okukola mooka muto wange yangaana okukola mooka n'angamba bwe tujja kusoma tugenda kufumba walagi wange naye ng'amanyi tena kyanfiirizaawo era nafumba walagi saagenda kukola mooka naye ku nkomerero y'omwaka nakola ebibuuzo n'ebiri naye era aki eyokunsindika ku musomero emuweddemu nga oyo asomye nebamugamba koli omwana walinekera nze wenakoma mpe 5 osirya ye yakoma mupiki nze ndiwa P7 ate mpandika bulungi nali mpandika bulungi nnyo nawali ekiwafu waliwo omukyalo omuzungu yatusomesa omugowa yatusomesanga ensanja yatusomesa atuyigiriza olungereza nnyo n'okuwandiika akati ebigambo bitegeera ebyo naye bannange nze ng'omuntu abatwali basome n'ebirala naye mubangatise ensi ngenda ekyukakyuka yeetaaga abantu abayigirize abasaana okugibeeramu ettaka mumanyi ebiririko ab'obuvunaanyizibwa abayinza okukola emirimu gyonna egy'okuweereza mu kkanisa kubanga mugenda kujjuzibwa amaanyi ag'omwoyo omutukuvu era muveewa awo nga muyinza okusaba nga musabanga Katonda abongereko amaanyi buli lunaku omwoyo wa Katonda waali kubanga Yesu yamututekera okutuyigiririzanga n'okutujjukizanga ate n'okutulungamyanga bwetusaanye okukola kale mbagaliza ekisa kya Katonda temugenda kumala mu ssomo wabula mugenda kutandika kuweereza mugenda kutandika buki butandisi Katonda abakulyawo olugi olw'okuyingira mu buweereza bwonna olw'okubeera abakebezi olw'okubeera ababuulizi olw'okubeera abaki mugende mu maaso kawawo omukisa ezaala Ssabadiikoni obusabadiikoni bw'Empumu obulabirizi bw'Emukono olwaleero tukyazizza mukadde waffe omulabirizi eyawummula kyaffe mu Katonda Bishop Jackson Matovu ng'azze okulambula obusumba bw'Empumu. Obusumba buno bingi ebikolebwa sooka byonna twagala okulaba obusumba buno nga bweyimirizaawo ekkanisa emaze ebbanga ddene ng'eyimirirawo ku kabbo naye ku mulembe guno akabbo tekakyasobola kuwanirira kkanisa yeetaaga okutandika projects okulaba nga tufuna ekkanisa yeyimirizaawo era mu busumba buno tumaze okusimba yiika z'emmwanyi 5 nga tuzitaddemu n'ebitooke baagala okwebaza disitulikiti y'Emukono abatuwadde eddagala n'ebigimusa olw'okusobola okulabirira ennimiro eyo era tulina ku mulimu ogw'okuzimba ennyumba y'omusumba nga olwaleero tubadde ne fundraising tufunye $5,000 era nga tuli ku level ey'okusereka omulimu gw'okubuulira enjiri era
tubadde mu bizinga eby'ekkoome wiiki eno yonna nga tubuulira enjiri, naye kyetuzudde abakristaayo baffe bangi tebakyalina mirimu. Ebizinga bingi, abantu batudde butuuzi. Ku kizinga ky'ekimmi baalinga bavuba mukene, naye olwaliro osanga abantu bonna nga batudde. Njagala okukubira gavumenti omulanga esobole okulaba engeri gy'etereeza ebyobuvubi ku nnyanja, abantu baffe basobole okufuna ekyokulya, basobole okuweerera abaana baabwe, basobole n'okweyimirizaawo mu bulamu obwa bulijjo. Ekirala, lwaliro tuyingizza aba Fathers Union 12 mu kibiina ekya Fathers Union. Fathers Union eyamba abasajja abafumbo okulaba nti babeera bumu. Waliwo okusoomooza olwaleero okuli mu maka, waliwo ebizibu bingi, obutabanguko mu maka, naye ekibiina kino ekya Fathers Union kiyamba okulaba nti tusomesa abantu bano engeri gye basobola okubeerawo mu maka nga tewali butabanguko. Twagala okukubiriza abasajja bonna. Bayibuli egamba abasajja mwagale bakazi bammwe nga Kristo yayagala ekkanisa, era n'abakyala Bayibuli egamba bagonderenga babbaabwe. Omulembe guno gulina okusoomoozebwa ogw'omwenkanonkano, nga naye mu butonde Katonda ffenna twenkana, kubanga ffenna twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda, naye buli omu Katonda yamuwa obuvunaanyizibwa obubwe. Abasajja Katonda yatuwa obuvunaanyizibwa obw'okwagala bakyala baffe, ate n'abakazi okugondera babbaabwe. Singa tukola ekyo, abakyala ne bagonda mu maka, abaami ne baba nga baagala bakyala baabwe, oba byonna bwe tuwulira eby'obutabanguko mu maka bijja kukoma. Ni chairperson wa Fathers Union mu Busumba w'Ekisoga. Chairperson wa Fathers Union mu Busumba w'Ekisoga. Ssabadiikoni bw'Empumu Archdiaconal obulabirizi bw'Emukono Diocese. Kati olunaku lwaleero tuzze ku mukolo gwa Fathers Union. Omukolo gwa Fathers nga gukwatiddwa wano Empumu ku Ssabadiikoni mukadde waffe omulabirizi Bishop Matovu, lwatumiddwa mukadde waffe omulabirizi wa Mukono Bishop Kagodo mukiikirira okusaako ku Mukono era n'okukola omukolo gwa leero nga bwe gubadde. Olunaku lwa Fathers Union lwaleero nga tulikutte Empumu wano ku Ssabadiikoni, twasazeewo abasajja babadde bangi kuba abamu basaasaanye ojjudde wano, naye nga tusobodde obbakunga ne bawerera ddala, era abamu ku bo bayingiziddwa ekibiina kya Fathers Union. Omulabirizi akoze omukolo ogwo. Tubadde n'abakristaayo ba Fathers babadde baweranga 18, naye nga toddeko abamu ba mukolo ogwawalala. Kale nno abasajja balina ebyokukola, babeera bize, naye nga baagala kubakubako, kuboogereza ne bajja bo bawulize oba obakubyeko. Mukwate essimu zaabwe n'oteekamu akasimu n'obakubira, mubategeeza olwaleero tulina okusisinkana. Bajja kubanga tukigezezaako era tuteekateeka gye bujja okutwalako bakyala baffe out 19 abala batwala mu ngeri ya surprise. Tujja bategeeza, naye olunaku lwe lunaatuuka twalumaze eddoddo lwonna awo Ekisoga, Obusumba bw'Ekisoga, tujja bagamba bugambi ku ssaawa eyo. Obubuulizi kitagaana erya Matisi Mugerere, ndi mubuulizi mu kikola Salisira Katasi w'Ensanja, Ssabadiikoni bw'Empumu mubuulizi bw'Omukono. As well ndi chairperson w'ababuulizi bonna mu Ssabadiikoni bw'Empumu. Mwekolebwa obusumba 6 muli Ekisoga, Koome, mulimu Nsanja, Ntendere, Empumu yennyini na Nakwa. Era
edit of Grace Sebulibwa Church of Uganda Ntenderi twala omukisa guno okwebaza Katonda olunaku luno lutegekeddwa leero tujaguza olunaku lw'abaami Abafalisaayo ne bajaguza kubanga kigambo kikulu nnyo mu ggwanga lyaffe lino. Abaami ekyamazima ekintu kye bateenyigiddeemu kitambula naye kiba kibulako, kibanga okutali mutwe, kubanga ne bw'obeera mu maka bw'otunuulira amaka agalimu taata ne maama nga taata ali active, abaana bakula nga balamba okukula kwabwe, naye amaka agalimu amaama ayinza okuba alina obusobozi bwonna naye ng'ali yekka waliwo ekisigala nga kibula ku mwana ono mu bulamba bwe. Kitegeeza eddoboozi ly'omusajja kkalina mu maka. Oyogedde ogamba abazadde abalese abaana baabwe bagende mu boodabooda, ekyo nakyo nze ndaba kiddayo ku musingi guli ogw'okuba nti taata tatudde mu maka kubeerawo, kubanga omwana ono alina eddoboozi ttono erya kitaawe yalikuwa ekyokulabirako. Sigamba nti abaami bali kumpi, nze wakkaanira enkola omwana ne bw'agenda okupakasa sente zisooka kudda mu nsawo yange ne ndyoka mubuulira ogenda kukola ki, nemuwa agenda kunneeyanza. Kitegeeza ekifo kyange nga taata nkyakirina. Abaana bano taata si yamukuma nti genda okuva ebbooda, naye atuuka ekiseera n'anoonya nalaba kati eyokusoma ndaba siira yenda bifunamu wa booda egenda kuleeta mangu ssente n'agenda. Abamu bayuza na ku bibanja by'abakadde. Abaana olw'okuba nti akuze tamanyi balya bintu okukola netuseebya netereka n'oweza n'okola ekirala nti otandikira ku ki ettaka ly'olina, naye bw'obalaba nga ettaka lya layisi okusinga booda n'atunda ettaka n'akola ki, n'agenda n'avuga booda, oluusi ne bamukuba akatayimbwa nga nawe yalikomyewo okudda nga takyalinawo kuba atuzeewo. So ekyo kyonna ekizibu eky'abaana okugenda mu booda kivudde mu kuba tulese abaana bano bafune ebintu ebyamangu kifumane. Agenda wali ayosa n'agenda ndi bagenda alwa n'avubwa, akati ayosa n'agenda n'ayitayo amanda nekati ebibya tewali, kati bwafuna omwagaanyi n'asooka avuga oli munne n'amuwayo kabooda nti leero Friday kangenda nvugeyo, n'avugayo ekibaluwa n'atandika okufuna ekinyegenyege n'avugira omudagga oluvannyuma n'atandika okuyingira mu booda booda. Olwekyo obulabe bwonna buva mu kuba nti abaana bano tubateeseteese bulungi, ate wabula tubategekedde naye tetubateeseteese bulungi. Waliyo ebintu tebagitegeera, baagala ebyanguwa, ate waliwo ebiwaawo naye ate ono ebamulaani ng'ogenda kuwangaala nabyo okusinga bino ebyamangu. Okusumba ekisoga sooka okwebaza olunaku lwa leero twekwatidde wano Matiriyona. Era okwebaza abantu bonna abazze okujja okubeererawo ate n'okubeerawo okujja okusaaka abantu emikono n'okukwatira olunaku olwapalazi yongera okwebaza abantu bonna okujja okufuna ebigambo byonna tuzetera okwogera wetwanga kubanga tulina ebintu okusingira ddala twagala okwebaza abazadde abalabiridde abaana naddala babasomesezza batafaayo nnyo okulaba nga balabirira abaana bano, kubanga tulina ekizibu ky'abaana wano abasinga obungi balemererwa okusoma badda mu butawuni kisiika kikusenya capati, abalala ne batula n'obukuusiga tebalina kikusoma. Naye twagala okusaba abazadde bannange tugwesulyayo gannagamba tukole nga bwe
tusaanidde okukola eri abaana bano kifo ky'okubawa ebiseera ebyo n'okugenda mu bodaboda mu tawuni okukola ebintu babasomese ebiseera ebisinga abazadde kasitaba nga talina ssente tafaayo agamba omwana kimanyi sente naye waliyo n'amasomero agagavumenti agatasosoza nasimu bannaye mwandikudde abaana abo kubanga olunaku lw'enkya olunajja abaana bano baba beetaaga okusoma bagamba okusoma oba tiwasomako lw'osikiraba kubanga ebiseera ebisinga biba byetaagisa so nkubiriza abazadde abasinga ddala nebaza Katonda atusobozesezza ffenna nga bataata okubeera wano olunaku olwaleero olwa bataata erinnya eryange nze Godfrey Kaaya Namuwangi akulira bataata mu busumba bw'e Namakwa Nkumu Archdiaconale mu bulabirizi bw'e Mukono. Bataata mwenna mbeebaza abasobodde okutuuka ku lunaku olwaleero Mukama basobozesezza okubeerawo ffenna nga tujaguza olunaku lwaffe mu ggwanga ne mu nsi yonna. Bataata nina obubaka bwe njagala okubategeezaako olwaleero. Tufeeyo nnyo mu kuweerera abaana baffe, okulabirira amaka gaffe n'okutuukiriza obwetaavu bwa famire zaffe mu ngeri zonna Mukama bw'aba atusobozesezza. Wano bataata mbakuutira tufeeyo nnyo ku famire zaffe. Abaana baffe tubakuze mu mbeera ennungi ebatwala mu kkubo ne mu maaso ga Katonda okubeera nga basobola okutuukiriza ngabo bye beetaaga era mu mikono gyabwe n'okubeera nga tebava nnyo mu kkubo lya Katonda kubanga abaana b'ebiseera bino boonoonese banywa ebidagalagagala bakola ebitasaanidde n'osiŋŋaana omwana ng'akoze ekitali kya butuukirivu akudde munne mu bulago. Bataata senga tunaafaayo nnyo ne tubeera nga tukola tulagirira abaana baffe tubaluŋŋamya tubabudaabuda. Bataata nsuubira ne bamaama baffe nga tukwatira wamu okubeera nga abaana baffe tubatwala mu kkubo. Bataata abaana tuba tugenze mu kusaba tulemenga kubaleka mabega, tugendenga n'abaana baffe mu makyaki basobole okutukokka era nga senga ffe bataata tuba tuvuddeko abaana basobola okutwala ekyaki mu maaso. Bakadde baffe mwenna buli omu gy'ali buli omu obusobozi bw'alina tobumma famire yo sookanga ne famire yo olyokoveeko abalirwana mwenna buli omu mu Buganda mu nsi yonna mu mawanga gonna sigambye mu Buganda mukabola amawanga gaffe gonna tufeeyo nnyo okulaba ng'abaana tubatwala basome. Tetuleka baana baffe mabega basome. Okusoma kapito gw'oba osooka okuteeka mu mwana we. Leero okiraba ayinza obutafunira omulimu naye enkya kitegeeza kino ky'omusizeemu kiri mu bwongo era n'enkya ajja kiganyulwamu. Tuddire ebintu bakadde baffe abaana we tuba tubakwasa. Hello, madam. Bagambye maama so omukadde waffe omulabizi